ddaalo lyange Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo ate bwe mbanga nfudde ayina okwogerera essaawa 5 ayina otandika okwogera ssaawa 6 paka kiro bwe munanziika kubasegerinya nyazikwa kiro mugitandika ku makya kati pulezidenti bati Kyagulanyi Ssentamu aba ayina njagala ayogera essaawa 5 ng'atandika ku 6 7 8 9 10 11 ate obanga wali ebigambo ebisigaddeyo nabyo ng'abyongerako abalala bonna ne bwe batoogera ayogere yeyeka ayogere abalala bonna ne bwe batoogera ti ate ono ate oli nange nja kubeera wali mu gundi nja kubeera wali mu ssanda Seggirinya nange nga ŋŋamba nti amiina pulezidenti wange kubanga omuntu bw'afa mubiri gwe gufa naye aba awulira bajja ne tukwatibwa nze bwe nali na saaliwo by then nali Amsterdam ne lwakuba abampayiriza ate tebamanya nti saaliwo n'abawayiriza Alani ate nabo tebamanya nti taliwo ate Alani nga nze sitankubidde nange simukubidde kubanga Alani bagenda tukwatanga mikwano gyange egisooka 3 taliimu nange mikwano gya Alani egisooka nga siriimu wabula ekyatugasse ne tubeera nga tuli baawamu yabadde komera kubanga Alani bwabadde ebweru nga tebanatukwata nga alina n'emikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Alani kunkwata naye kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange ate nga nammwe ebweru bwe mulina bye mwogera onayogera kino onayogera kiri onayogera kiri onayogera kiri kuba nti tuliwo olwo ensi eriraba amazima bwe mbadde mu kkomera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa tewali MP mu ggwanga mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka nkiddamu tewali MP mu ggwanga Uganda yakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola naye nga ne bannanga abalala bonna betuli nabo baali basobola okukikola ekintu ekyo naye ndi omu bwe yayingira yalina omutemu abwe mwatambulira timunaye nze nyingidde badde mpupangisa njagala ka apartment nze Seggirinya nayingira ndi mupangisa nene ngamba nyina kusooka kujjukira bantu be bali abannonda abansindika bapangisa bannange era be nasookerako nemba nenkola bye balina okukola nentekawo segibox nentekawo ambulance nentekawo buli kimu nenkola buli kimu nenkola ekiyamba omuntu wa wansi kubanga mu nali noonya akalu ebintu ebyo nabyogera ate ne mukama waffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tubeere n'enjawulo okwawukanako n'ababaka betusanze mu parliamenti y'eggwanga Uganda era nze kye nakola neŋŋamba nti Seggirinya nyina okubeera ewenjawulo esente z'emmotoka ze mumpeera nabawulira lunye sijja zijigula era emmotoka esijigula nezikwata neziza abantu nenkolako eddwaliro nengulako ambulance nenkolako ne segibox omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuba mupinga ndi kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zinali nfuna kuba memba wa parliament neŋŋamba nti ezo sente nazo ngenda zizza abantu nze okwerwanako okulaba nga nange neetereza nakikola mu kisanja ekijja naye kansooka ensanyuse abantu baffe babeere happy abawansi abannonda abasimba mu ssana ne bampa akalulu era ekintu ekyo baganda bange bagenda okunkwata nga nkikoze kyova olaba mu myezi 2 nze manifesto yange nali njiggadde nga ndinza ate kisanja kirala kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne mu besayidi era endala nga baganda Seggirinya atulabisa abamu twajjanga twajjagala Kayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima obutali muki mulungi kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Alani netandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze kubanze ne bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba kibangobye mu nnyumba enkya gyenkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba bantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya neŋŋamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency ya Alani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'Alani ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga teri abanyezeeko so ebibuuzo ebyo bye mwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi
ate lwaki yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona libala ni bwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakutulugunyiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako nti nteeseba nti ate ku kibu wali bakwatira mu kapasite ki bansamoninga ku palamenti ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki so ekyo ekibuuzo kye kibadde ekinene nnyo eri mmwe ab'amawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga gwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tetumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata katoneza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa naani so tewaliwo okuteesa wabula ekyatuteesa kankibagamba olwaliro batemukimanyi ekyatuteesa kyali bwe kiti ekyatuteesa ye puresha bannamawulire gye mwateekawo ekyatuteesa ye puresha bafuutu soja gye baateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka puresha ku ggwanga Uganda nti lwaki mukwatira abantu obwereere ate nga tukyalwana naffe twafulumye ne bannaffe abalala abakwatibwa bateebwe kubanga nabo tebalina musango abali mu kooti maasho n'abali mu kooti sendala nabo tusaba bateebwe nga ffe twateebwa nabo bateebwe kuba tebalina musango ekyatuteesa ekirala yembeera constituency zaffe abalonzi baffe abatuteeka mu parliament gye baateekawo ne bagamba ababaka baffe lwaki mwabakwatira obwereere ekirala ekyatuteesa nga tewali bujulizi butuluma kitegeeza yatukwata eyatuwaayiriza ye yafumba bufumbi kintu kye n'akiteekawo awo ate nga tekiriiko bujulizi kubanga mubadde mu kooti nga mujja ne be bagamba nti be batulumiriza baavaayo ne bagamba nti ffe baatukubanga miggo nga batugamba lumiriza Alani Ssewanyana bankubanga miggo nga baŋŋamba lumiriza Ssegirinya Muhammad kyekyankubyanga emiggo era ne bankaka nkole statement ey'obuki ey'obulimba kitegeeza n'abaana abo okuvayo ne bakonfesinga nti bannaye ffe naffe abo tetuwa mumajja ate nga bwe kiri olaba nze n'Alani otugatta obugasi nga tutudde ku mmeeza tekisoboka kubanga ebbanga Alani lyabaddewo nange lyembaddewo wonna gumwe mumuwulidde tabadde nti mbeera naye kubanga mikwano gye emirala nange gibadde mirala naye ate oyinza atya okugamba kyojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi n'olwekyo ebyatuteesa byebyo puresha yammwe ab'amawulire amaanyi gammwe ge mwateekawo ne mugamba nti nedda abantu bano babakwatira bwereere era omulabe waffe ndowooza naye n'apondooka n'agamba nti munnange abantu bano nakkiriza ne tweyimirirwa ne tufuluma naye buli lw'ogamba tiwaliwo okuteesa ku ki era eyo question tumanyi gye mbadde mulina mitwe gyammwe ey'okuteesa mwateesa ku ki mwakola ki tewaliwo kuteesa kwonna ekyo bannamawulire njagala muve wano nga mukitegedde naye kyenjagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenza okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo ekyobulwadde kyekimu ku kisinziro tusiba okuba nga tuluddewo okwogera banzi badde banjijanjabira Lubaga hospital naye nga ndi outpatient nasooka nembeera ennaku bbiri then nembeera outpatient nga bwe ngendayo bwe banzijanjaba ne bakifayindinga out nga nyina skin cancer mbi nagubalaga dda sinza kuddamu gubalaga ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera nga ekibumba kitereera kuba le bansiba siddangamu okufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okuddamu kikebera ng'amabwa gagezze ekirala nyina hypertension eri waggulu eyange eri 200/140 kakati abasawo bawano bonna byabalemeddwa nga solution yakugenda either Nairobi hospital oba mu nsi z'abazungu endala babe nga bakola ki batujjanjaba n'okutuusa olwaleero tetuna bagenda kujjanjabibwa olw'ensonga pasipoti zaffe zakwatibwa era zasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna bbeeyo kyokka oli akugamba wateesa ne pasipoti yo tusobola jaccess nga gifuna kati bwe twateesa naye lwaki pasipoti ayita tetumugamba nti zituwe bituba nga waliwo okuteesa kati lwaki tumugamba nti munnaye twateesa naawe kati tuwe pasipoti oba abaateesa abalala naye pasipoti tukyalwana nazo
okulaba nga tuyita mu mitendera emituufu era balaya baffe twabagee bawandiike bazituwe naye n'okutuusa olwaleero kooti tennaddamu ku ekyo n'olwekyo kyetubasaa abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongerero tujjanjabwe n'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabako era maaso abo nga tuteredde bulungi tujja kuwongerako nabo naye tukoze puleesi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mu mitima gy'abannayuganda biveemu naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa ekyo kyo kibadde kitunyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya tewalina omu gwe twakola ki gwe twayogera naye ku nsonga eyo. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. I greet you all, ladies and gentlemen, in the Almighty's name. I'm sure many of you have already received the telephone news. I'm here to reaffirm the telephone news that we have lost the Honorable Muhammad Sejirinya, Member of Parliament for Kawempe North. Sejirinya has been and will remain in comrades. We all know the circumstances that led to the chronic illness and final days of Sejirinya. He endured prison, unjustified prison, endured torture. He always complained, but many people used to take it for a joke until they can't take it for a joke no more. Very sadly, we lost Mama Sejirinya. We condole with the family. The tentative program is that we shall hold a vigil this evening, beginning at 4 p.m. at the National Unity Platform headquarters. We shall spend the night there with our brother. Tomorrow, Sejirinya will be honored in the Parliament of Uganda, and we shall also proceed in the afternoon to hold prayers for him at Mbogo Mosque. Thereafter, we take his body to his home. Burial will be tentatively Sunday in Masaka, as requested by family. We understand that Muhammad Sejirinya is a Muslim. He was a devoted Muslim, and we respect the Muslim religion. However, his family has requested the leaders of his religion to allow his relatives, brothers and sisters, to fly into the country, and many of them are flying in on Saturday. That is why they've requested that we bury Sejirinya on Sunday. Basebone banyabo, kitalo nnyo kitalo ddala. Bangi kumwe mwawulidde dda amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Sejirinya, MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejirinya mwenna abasinga mwalaba ebyetoolebwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa. Oluvannyuma okufa kwe yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi, naye kubanga yali musaazisaazi bantu bangi balowoozanga Sejirinya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemmaliza gemusse. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Sejirinya sofa biyimidde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform Makerere Kabule kutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Ekyo tunaava ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire muzibiti Embogo. Tunaavaawo tugende mu maka ge Kasanga Tijjanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kubeebaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Sejirinya abadde musajja Muisiraamu era ng'assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye, n'okusinziira ku
okusaba kwa famire naddala nga abaganda be abamu bali mitala w'amayanja nga basinga obungi batuuka ku lwamukaaga. Famire esabye obukulembeze bw'abasiraamu tukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala abasebo ne bannyabo abawagizi basegirinya abamwagala ababadde akiikirira naffe bakulembeze banne. Omukama tusaba musaasire byonna byamusobako omwoyo gwe agulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubategeeza ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes, TK Media Commander za Jericho, His Excellency Robert Kyagulanyi amaze okwadressinga abantu nimumanya program nga wegenda okubeera fulumira wano naawe. Masa oludalunga luwedde tuyambale kule lulimba mu Uganda. Yes, it's me, AK Commander. Stay with the National Unit Platform. Okugenda okuza program yako. Charles was still a suspect in the court of law, a suspect of the state for particular crimes. He was denied bail according to many. I want to know from you what you make of that, especially for what has come out in his life after the medical attention for some time, at least for the information we've been sharing. What that makes you think about the whole renewed discussion on the issues of bail and law? Well, you must consult our constitution. The framers had it in mind. Somebody has given perhaps until we have what is happening apparently is suppression of the rule of law and constitutional law. And that is what we're fighting against. This directive for someone wanting to have the next morning because it's offensive that there are no bails to be given out to people who have
perhaps who are presumed to have committed any crime, which is against humanity. You are not certain, and it is undescribed what kind of offense that you want to limit the bails to. So this is the constitutional mandate that is provided to the people of the county. In circumstances where the law is not clear and defined, someone must be given bail as the procedures are taken. So we will still challenge it, and we go by the constitution and what is prescribed and entailed. Thank you very much, Honorable Katongole. What is your memory of the Honorable? I know it is a very sad day today, and I happen to come from just 5 kilometers. My home where I'm born and where he's born is just 5 kilometers apart. So he's been not only my friend but also a neighbor. So I'm really a bit down. I'm sorry. In my own original state. A lot of memories as a jolly man. Mr. Update, from the time we were campaigning, he was always with us. You know, he was very good with social media, and some of us were not good. So at times people said, so and so. So he helped us a lot in making it to Parliament, and also getting our messages across through the social media. So he was a social media icon, and I believe we shall really miss him so much. Commonly known as Mr. Update. It's unbelievable he's gone, and it's more sad that he left us. By the time he went to prison, he was okay, and all these sicknesses have developed after him leaving prison, where he was incarcerated without trial, and now we hear somebody is trying to remove even the bail and the bond. I stood surety for him in Masaka, and as soon as he was released, he was again kidnapped. What kind of country are we having? So all those who really think like, let's say, being in uniform or having power today, so you should suppress the rule of law, I think you should really think twice. Think of the tomorrow. And anyone can be a candidate of prison. Anyone can go there. So don't make laws that have eyes, that look at certain people. You are in opposition, that's when the law works against you. But now you even want to remove bond and the bail. Really, I think that's outrageous. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge nga ali wala. Naneetaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.